Shian Standard Day and Boarding Primary School basangibwa Bulwa ewakaliga. Bulwa zone mu Wakaliga wosobola mu Lubaga wosobola okubasanga. Shian Standard Day and Boarding Primary School basomesa abaana okuva mu baby mpaka ku P7. Bayina UNEB number oba center number abaana we batuulira ebigezo batuulira baawo tebabajjaawo. Basomesa emisomo egy'enjawulo egy'omu mutwe. Tebakoma kusoma classes zokka wabula bakola eby'omu mutwe, that is bayigiriza ebintu nga bino wammanga, bayigiriza public speaking, bayigiriza okubajja, bayigiriza okukanika, bayigiriza omwana abeera mu ssomero scouts activities. Scouts activities kugamba omwana yeebeereramu, asobola okwebeereramu, omwana ava mu ssomero ng'amanyi okuwaata emmere, omwana ava mu ssomero kugamba waliwo activities zino ze mulaba ze musinga olaba oba oliawo eza ekisakate kya maama Nabagereka kati ate Shian wali oba oyongerako bwongezi nga wijjulira ku abashiani babireeta bino byonna weebiri empisa ez'omwana ava buto nga wa mpisa ng'asobola okunnyonnyola ekikwatagana n'ebyobuwangwa bye eby'ennono ebibye, that is Shian. Amadiini gonna gasoma nti kitegeeza nti omwana wo aba musiraamu tajja kusoma. Omusiraamu balina basheyi baimaamu babayigiriza. Mu Katuliki era abaana babakola ki basoma emigigi ne babisoma ne babitegeera. Abalokole abakristaayo mu madiini gonna like eddiini gye batakkiriza kugamba eddiini bweba nti ddiini buli mwana bwagenda teva mu ddiini asigala bamufunira omusomesa n'abeera ng'amukola ki ng'amuliko. That is Shian Standard Day and Boarding Primary School basangibwa Bulwa mu Lubaga division. Registration egenda mu maaso bawandiisa ekyenjawulo kye balina bagaba ne basawiz. Omwana wo aba akola bulungi genda yogenda omukulu w'essomero ajja kubikukolera. Omwana bw'aba nga akola bulungi omwana bw'aba nga akola bulungi gendayo oyogere n'omukulu w'essomero agenda bba abikkolera bulungi nnyo. That is Shian Standard Day and Boarding Primary School mu Bulwa zone Lubaga division. Masomero mabale nnyo era ndowooza matono yerimu ku eryo erikulembeza empisa, erikulembeza ebyobuwangwa, erikulembeza eddiini, erikulembeza erifaayo ku nkwata y'omwana ayisa atya asomya atya. Ekyenjawulo ekirala ekibiriko nti gwe omwana owadde era waliwo entambula bakukima ne bakutwala ssente byakuteesa byonna omwana byakozesa abisanga ku ssomero. Nkiddemu omwana byakozesa byonna ebitabo, ekkalaamu, uniform biri ku ssomero. Okitegeera osasulayo akasente katonotono omwana byonna tagenda ng'ogenda kugula bitabo, simanyi nti ogenda kugula pen, simanyi ogenda kugula set, simanyi ogenda kugula biki, no, byonna biri ku ssomero. Omwana wali omutaddeko mu ssomero n'ava mu ssomero ng'ate amanyi okutunga ekyalaani. Omwana n'ava mu ssomero ng'asobola okukola ebintu eby'enjawulo. Omwana n'ava mu ssomero nga wanjawulo. Otegedde? That is Shian Standard Day and Boarding Primary School. Mugende mu registeringa abaana mu batwaleyo. Omwana wo baba amaze buno obwana obuto babuyita batya buno? Abasomesa waliwo abasomesa waliwo omusomesa awo abasomesa Yesu beerabidde amannya. Abasomesa wano wansi wano baby, middle, top, okakana bw'okaleeta ka baby ako kati ate kabanga akali ku maama waako ne taata waako. Okitegedde? Bw'okaleeta bituufu kaba kali ku maama waako na taata waako. Olw'ensonga kanywa ku mata kalya ku ggi bakawa ku buno obuntuntu buno bw'abaana abato. Ate mmwe abakulu okuva ku P1 mpaka P7 waliwo olunaku lwe balya ku byennyanja, olunaku ne balya ku nkoko, olunaku ne balya ku magi, ne balya ku fruits. That is Shian. Liri mu kibuga naye omwana wo ayina ebintu bya experiencinga. So abazadde muleete abaana. Mu abali e Kampala mubaleete, tuli Lubaga. Abali ebbali wa Kampala era kuba ennamba y'essimu eyo. Kuba essimu eyo. Obuuze. Ky'otamanyi buuza. Omwaka gwe tugendamu yambibwa ky'otamanyi buuza. Nti bannange omwana wange essomero njagala kumukyusaamu, gwe kuba essimu buuza. Era gwe omwana muleete ku Shian Standard Day and Boarding Primary School
bijja bbe ebintu bikwanguyira bulungi nnyo omwana wo omuwadde ettaffaali ate bannange tewali kintu kinyuma nga kukwata Alex mukulu yali ayogera amanyi tubeerabeereyo mu bintu eyo Alex mukulu yagamba ekituufu kiri nti ekyobugagga kyoyinza okuwa omwana wo kwe kusoma mwana musomesa tewali kirala because kati ffe baatusomesa bazadde baffe ekyobugagga kye baatuwa nti nkozesa omutwe gwange ne Katonda nannyambako okunnyamba obulamu ne butambula sikyasaba maama sikyasaba taata kyakulya taata sikyamugamba nti kino sikyalina kye munnyonnyola nti ate munnange kino bwe kino bwe kyo kuleka nze ate okubayamba okitegeera that is bansomesa ne bantuusa bye bantuusizza naye bwe bansomeseza ebiseera ebyo nga baali banteekateeka obulamu obw'omu maaso buno bwe ndimu nga bateekateeka future yange nze gye ndimu kwanza olwedde ndi mu future yange asirina future ndala eno future yange gye ndimu nkozesa omutwe gwange biri bye nasoma ne mbikozesa ne nnyamba eggwanga ne nnyamba abantu abanneetoolodde ne nnyamba famire yange that is kusomesa mwana waliwo akatambi kaseeka kentera okulaba katagamba nti simanyi okusomesa omwana ani akusesa biki muganda wange ebigambo ebimu kituufu tubyogere naye nga okusomesa omwana kikulu oyinza obukirabango nga kiringa ekya bulijjo naye kikulu omwana oba omuteeseteese mu maaso leka gwe bonaabonamukka okuba okuze naye kati gwe bona ova mu nsi kubanga ffenna point bigenda okuggwanga kufa kati bona ova mu nsi omwana ogenda mmuteekerateekera otyo omulesa otya ekisinga obukulu kyakuteekerateekera mwana biseera bye bya mu maaso ng'omuwa essomero eddungi ng'omutwala ku shiyani ng'omutembeeta omuyigiriza omuteekamu empisa omuyigiriza empisa ennungi ezimubeeza mu bantu ekituwangazza n'abantu n'ekitubeera nga nno nga kwegamba tusobola okuba nga twegombesebwa mu society ez'enjawulo be bazadde baffe okuba nti baatuyigiriza empisa ne batusomesa kuba ne boona omuyigiriza empisa nga tomusomesezza nakyo kirala yes asobola okuyitawo mu bulamu bwa bulijjo n'atambula n'agenda naye abaako n'ettaffaali lyabulako era waliwo woolaba n'ogamba ne wabaawo kali ne kajja naye kale singa yasoma okitegeera ako kajja kati twekakabe ne bwe twali tulina ssente tuyiye engeri gye tuyinza okusomesaamu abaana kubanga byonna binasobola obikola oba n'obikola byonna mu maaso omwana ne bagamba bannanga omwana oyo ayina amagezi naye singa abadde yasoma ako kubanga singa okusoma kubadde si kulungi ako tetwandikataddenga waliwo abasajja boolaba eyo bannange nga bali bulungi naye nga waliwo akantu akali mu kotisi kati akabulamu ebitabo tebirimbi ebitabo biringa nkumbi enkumbi olima January n'oyirima February March April December n'okwata omwaka omulala n'okwata naye mu myaka ng'etaano ebintu bye wasimba otandika okubirya kati ate oli atandika osimba obusinja ate yasanga obuzibu okitegeera omwana wo musomese ng'omuwa essomero eddungi omwana musomese ng'omutwala ku shiyani mwabali mu Kampala omwana muteeke ku shiyani Israel liringa kwagamba nizo digeraageranya nga ku international schools amasomero ago agali international of course it's liringa international school olw'ensonga naye ate ng'ebisale bya muntu wa bulijjo bya muntu ono wa bulijjo ono asobola essente asobola emitwalo 3 okitegeera kubanga amasomero gali mu miliyoni 3 emu kitundu naye ova ku ssomero nga liri mu ssente wakati w'emitwalo 3.7 kati ate essomero eryo naye nga lisomesa nga liringa international school essomero eryo nga li mu kibuga wakati essomero eryo abaana nga babasomba ku ssente zeezo entono ze nkugambye essomero eryo requirements zonna ozisanga ku ssomero gweobawa buli mwana toddaamu kusaba kintu na kimu gwe kwata omwana wo mutwale ku shiyani
otegedde ate kati waliwo baganda bange abazadde abaana kati mwabazadde abaana mwami Kizito yantegeezezza balina abaana abangi olina abaana banange basatu oyagala kuba washiyan akusalirako school fees yazze kusomesa ggwanga ng'olina abaana bo basatu in fact n'abaana babiri nabo akusalirako abaana abo abaana babiri azisalako fees ekibadde emitwalo 3 n'osasula 2 kakati ng'ogenda kumugjawo kwata abaana bo babiri kwata abaana bo basatu batwala omu ali mu P5 omulala ali mu P6 omulala ali mu P4 kati abaana egibadde emitwalo 4 agenda batolaka batoletoleko essente okukakana ng'osasudde school fees za mwana omu n'ekitundu mu baana bana ng'osasulamu za abaana babiri ng'abaana basoma taamu kuggwako bwegenda omugambe nze nyina abaana bange basatu big brother yatugambye osalirako fees nyamuyita mulumize mugabe watugamba baleeta abaana basatu osalako fees ajja kusalirako gwe mutwalira abaana bali Lubaga mu Bulwa zone bw'otuuka bw'oba ova e Nateete n'otuuka ekikubo kye bayita eky'Erias n'olega Bulezi n'otuuka mu junction ennene ey'amasaŋŋanzira junction ennene bw'otuuka ng'ova e Nateete kutuuka ku ky'Erias Lukwago oba Ssekabaka road n'olega Bulezi otuuka mu masaŋŋanzira n'obuuza Shiyan oba ojja labawo akapande kajja kukulagirira oba buuzaawo bajja kugamba liri wali bw'oba ova Kibuye n'ojja bw'otera tuuka ku Ssekabaka n'olega Bulezi n'otuuka mu junction eyo kate waliwo ekkubo eddala bw'oba ova Kibuye waliwo erisooka ng'oyise ku mbugo bayita ku mbugo toyitawo naye oyambukira ku mbugo n'olega straight otuuka mu maaso eyo waliwo wali bbaasi oba eddwaliro ly'abasawo kati awo n'obuuza Shiyan naye bajja kugamba bali mabega wa St George bajja kugamba nti essomero liri awo eyo mbadde njogera nnyo ku byanjigiriza saagala nnyo ate ebyenjigiriza bwe mba mbyogerako mba njogera ku Shiyan saagala nnyo tubeere nga temunkwata bubi njagala nnyo ebyokusomesa kati twala omwana wo ku Shiyan gwe muganda wange okubazaala bazaale gwe ne woba opulaninga kuzaala omukyala ali lubuto nga omwana gy'asomera ku Shiyan myaka 3 mwana aba atandise okusoma ng'omubawa ate ebbanga lidduka kale waliwo bannaffe bali ku Century Property Real Estates abo batunda ttaka leero ndi mu bizinesi zino bizinesi zaffe Century Property Real Estates batunda ttaka poloti batandika kati omukulu CEO yantegeezezza emitwalo 7 ofuna poloti ebeera 4-2 ebipimo byebyo oyagala ebisingako awo kuba enamba y'essimu Richard Ray Furniture bali Wakaliga kuba enamba y'essimu we bali awo bonna Mugisha Nandi Tours and Travel beboka basobola okufunira visa n'ogenda mu America n'okola n'ogenda e Canada n'okola n'ogenda e UK n'okola Mugisha Nandi Tours and Travel namba y'essimu weeri Saudi Arabia tebatwala Dubai tebatwala batwala European countries Schengen visa bazifuna Mugisha Nandi Tours and Travel oba omaze okuva okola byonna byokola yes okay Benkati Agents basoloza mayumba basoloza ennyumba gwe landlord oli eyo nga abantu bakulemye muntu amala emyezi 6 takuwa ssente zo ena weyo ne banafa aba Benkati Agents kamba suibo lesigala bafiirako akumata kumira mpeera tudemo okuwuliziganya nateera inshallah naye mutwala abaana ku Shiyan Standard Day and Boarding Primary School nze Kalyesuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala
Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Ulira obuwoomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin banonga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala olina birthday party baby shower graduation party wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala yitirawo kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 6 9 Pizza Origin tulya kyaddala.